amawulire si malungi yadde n'akamu. Rajiv Ruparelia mutabani w'omugagga Sudhir Ruparelia z'embuyaga ezikunta afiiridde mu kabenje. Muhoozi ayambalidde omukutu ogwa BBC World Service oluvannyuma lw'okumukolako amawulire nga baripootinga engeri gye yawambyemu Eddie Mutwe n'asuubiza n'okubeera nga munnange amulaawa. Kati Muhoozi bw'atyo munnange abambalidde n'abalangira ebiwanvu n'ebimpi. Ate mu ggwanga erya Bungereza omulamuzi Mugambe bamusalidde okusibwa munnange emyaka 6 n'emyezi 4. Naye nga teweerabira nti aba Maintenance Palace gye bali nnyo. Era bano munnange bantumye okukugamba nti ggwe munnange atawaanyizibwa amasannyalaze balina solar systems mu buli ngeri yonna, balina ne water heaters ez'omubinaabiro, nti ggwe osobola okuziggyako ne ziba nga zikozesa solar n'owona bbiiru ez'amasannyalaze. Amasannyalaze osobola okugakendeeza n'osalawo n'ogamba nti ebintu ebimu k'obiggyeko ebikozesa amasannyalaze gano aga UEDCL ebimu n'obiteeka ku solar system n'okendeeza ku bbiiru, kubanga abamu bakaabazi bbiiru ez'amasannyalaze nti zibeera waggulu nnyo. Kale weekwate aba Maintenance Palace balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi, ate okukozesa ne ttiimu kabiriiti esobola okuyambako okubeera nga ebinstallinga. Obeetaaga naddala mmwe ababeera ebweru basobola okuyambako okubeera nga bamaintaininga, kuba mulina obuzibu bw'abantu abayinza okubayambako okubeera nga bakola nga bakalabalaba ewaka. Amasannyalaze gabadde ki, ebyamazzi bibadde ki, ebintu bwe bityo. Kati gwe osobola okubeekwata n'obawa contract tya mmwe mulabirira ennyumba ezo, apartments ezo mmwe abazirabirira ku byamazzi, ku byamasannyalaze byonna. Hillside View Apartments wali ejjanyi ku kyaki balina apartments ezinyirira ng'omuntu, amasannyalaze tegavaako, ate nga ne wifi weeri ya bwereere, security okukozesa ne transport. Gwe ava ku airport nga wakatuuka obuukinze nabo transport wa bwereere. Kale kubira ku Hillside View Apartments osobola okupangisa omwaka, olunaku, emyezi, wiiki nga bw'obeera oyagadde. Timwe Property Consultants Limited we bali nnyo ku nsonga z'ettaka, bakubireko. Ate n'omusawo gy'ali Dr. Kafulu, era ng'eddagala alirina mugezeeko ku ndwadde zonna. Wano ku Uganda Atalaje ennamba zange zibaawo, emu esembyayo 15 era esembyayo 73. Kati munnange amawulire tukeeredde mu kibululu eky'amaanyi mu kiyongobero, obudde bugaaliridde. Omwagalo w'abangi Rajiv Ruparelia, omuvuzi w'emmotoka z'empaka, mutabani w'omugagga Sudhir Ruparelia, bannange obulamu tebulina sipeeya nanti, ate bwe bugenda buba bugenze. Ate ng'okufa munnange buli omu alina okubeera ng'akuloozaako nti abatusookayo babeera batusooseyo busoosi, naffe era tulina bye tujja okulekayo, nabeera basigale nga bagamba kibi nnyo naffe gye tukola ki gye tujja. Naye munnange amawulire aga Rajiv Ruparelia okufa, mutabani w'omugagga Sudhir Ruparelia, beegatu munnange tugenza okukeera ku makya nga ye galiwo, kubanga afudde ku makya ag'olunaku olw'omukaaga wano ennaku z'omwezi nga 3 e Uganda. Kale munnange kitalo ddala, era ensonda okuva mu famire ez'amaze dde okubeera nga zikonfaminga nti Rajiv Ruparelia afudde, mutabani w'omugagga Sudhir Ruparelia. Enfa gy'afuddemu ebadde yakabenje, kubajjukira nti ono lumu bamwogerako ng'omuntu akeera ku ssaawa 10-11 era nti sigenda okuwera ssaawa oba 11 aba atuuse mu woofiisi wali ku crime chambers. Kakati munnange nnaku njereere era nga Rajiv Ruparelia takyaliwo. Jjukira nti Rajiv Ruparelia wali ku Kampala Parents ng'essomero lyabwe awadde abaana bangi nnyo scholarships, omuli ne Fresh Kid. Gwe muyinza okuba nga mumanyi obulungi Fresh Kid. Kale kitalo nnyo nti oba oli awo alina abantu bangi bakutte ku mukono mu by'okusoma, omu ku bo ye Fresh Kid. Kati munnange ono akabenje ke kamusse
era ng'emmotoka ekutte n'omuliro. Emmotoka ekutte omuliro oluvannyuma lw'okutomera emisanvu gye bateeka mu kkubo, barricades, temporary barricades ze bateekawo. Kale bw'atyo munnange abadde adduka nnyo ku makya ku luguudo olw'Emunyonyo Entebbe Express Highway. Bw'atyo bwe yeekanze n'atomera ku ttaawo ly'e Busaabalawo, era nga emmotoka yeevulunguludde n'ekwatirawo omuliro, era bw'atyo munnange tasobodde kubeera nga asavayivinga. Kale ka video clip katambula wonna wonna ku mutimbagano ng'emmotoka munnange bw'etyo etuntumuka omuliro. Poliisi bw'etyo babadde bamaze okubeera nga bakonfaminga, era nga ono omwogezi gwa poliisi SP Michael Kanunura bw'atyo atubuulidde ku accident eno ebadde embi ennyo, ebaddewo ku ssaawa nga 7:54 ez'ekiro. Ebaddewo wali Busaabala flyover traffic lights Makindye Ssaabagabo Wakiso district. Ssaawa zibadde 7:54 oba badde addaka oba badde alinako ate gy'agenda tetumanyi. Kakati motoka Nissan GTR badde ku namba UAT 638L eno munnange ebadde etambula nga eva Kajjansi egenda Munyonyo. Kale munnange okusinziira ku kunoonyereza nti driver aloozinze control oluvannyuma lw'emmotoka okubeera nti ekolidinze tomedde pavement zebateekawo eziri temporary bateeka mu kumanya agantu ago agazitowa ennyaga seminti. Kakati munnange okukakkana ng'emmotoka yeevulunguludde nkugambye n'ekwata omuliro, era nga ebadde siini mbi nnyo. Emmotoka ebwatuse bw'etyo buli ne gukwata twagivutwale yafiiriddewo watali yadde n'okubeera nga ataasibwa mu mmotoka abaddemu yekka. Waliwo omuntu wano abadde akomentinga agambye nti naye kakati aboozezza ekibuuzo n'agamba nti abo ssente ze balina mbu lwaki tebagula mmotoka zirimu inbuilt accident mitigation mechanism. Lwaki tebagula mmotoka zirimu bintu ng'ebyo okusobola kusensinga mu bengi ne balema kuba naye munnange okufa nti muneekubeera kufa ne bw'ogigula era esobola okufa. Osobola okufa tiko okufa kuba kufa, naye kirabika ndowooza okuba nti oba yabadde adduka nnyo kati mu kwekanga kitalo ddala afudde ku myaka emito, era tugenda kwongera okubeera nga munnange tubitegeera. Ye mwana omu yekka Sudiru Lupareria gwalina omulenzi, ye mwana omu gwe tumanyi Sudiru Lupareria gwalina omulenzi, awo tetumanyi oba alinawo abalala tetumanyi, naye ono gwe tumanyi katengeera bw'olaba gino mu Museveni nti muhoozi gwe tulaba gwakulembeza, naye ate era olwo tulina manyi nti waliyo n'abalala. Waliwo n'abagamba nti bangi nnyo bali omwo mu magye balimbu, naye eyo bannange ate nayo tujja kutunulayo sayidi yayo nga tumaze okubeera nga tujjuza okunoonyereza kwaffe. Kakati muganda wange tubadde tuli awo, muhoozi akyali ku kikaliriro ekyokuwamba Eddie Mutwe, jjukira nti ono batugambye nti yabadde already nti n'abantu ba family members Sale n'abakolwa abuugo n'abalala bonna mu meeting zaabwe gye babeera eyo nti babadde bamunenyeza dda nga bamugamba nti bodyguard ate tabeera munnabyabufuzi. Kakati ate oyo owambye waaki mbu mu ngeri y'omutwe omunene nti bonna nga si basanyufu, ne Mama Janet nga si musanyufu olw'okuwamba, ate oba oli awo n'apositinga n'okupositinga omuntu gw'apositinze ng'aliko n'omusaayi feesi amuwalakase yenna bwe yewaana nga bw'agenda omukastratinga omulaawa n'okumufuula punching bag ng'amutrainingirako. Kale mbu nga si basanyufu, era kino kyaba tabudde dda kubanga kibalabisizza nnyo ku mutendera gw'ensi yonna, era munnange babadde bali awo
nga BBC bwetyo eripotinga abduction of Bobi Wine's bodyguard Eddie Mutwe. Era munnange Muhoozi olubadde okubiwulira nga BBC eripotinga nga banyonyola engeri gye yamuwambyemu n'amuwalakata n'amuteeka ewaka ewuwe n'aliviiringa n'ebifaananyi n'abifulumya nti yamulina, kyokka ate ng'era alaga nti atulugunyiziddwa kubanga aliko omusaayi bw'otunuulira ku liiso lye lino erya left ne ku nnyindo wano era ku sayidi y'emu wano ku liiso olaba nti yakubiddwa ne wazimba n'okuzimba wano waggulu wakati w'ekisige n'obukowekoowe awo olaba nti yakubiddwawo ekintu oba kikondo oba batuuni, kyokka ati na wano ku nnyindo waliwo omusaayi ate nga n'okutuuya alaga nti atuuya okusa ku kifaananyi kitegeeza nti musajja wattu munnange engeri gye bamuyigirizamu olunyankole nzibu nnyo engeri gye bamuyigirizamu olunyankole. Kakati munnange BBC bwetyo neebeera nga erina okuripootinga kubanga okusinziira ku Human Rights Violation Act ebimu ku ebyo byali bikoleddwa mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu mu kutulugunya. Kino kye kimu ku byo kubanga obujulizi obukwatibwako nga buno ku mulembe guno gwe tuliko gwe twali badde tusuubira okuba nti ate kati abantu bali civilized okusingawo okwo, ti buli kintu kyonna kye bakola kati okusinziira ku Muhoozi akulidde mu State House kati wabeera primitive okutuuka ku ekyo nga engeri gyakwasaganyamu ebintu eri undemocratic ng'ate akulidde emikono gy'omusajja yeeyita Ssaabalwanyi alina vision ya Africa nga naye yeeyogerako nga pan-Africanist ate nga yeeyogerako nga patriot yatuuka n'otuwaanira juzi naga nti Muhoozi byayogera newankubadde bya nsimattu naye amulabamu omutima ogwagala ensi ye. Kati tuyinza kwagala nsi yo nga toyagala bannansi ate bannansi otulugunya batulugunye. Kale kakati BBC bwetyo n'eripootinga era Muhoozi mu kugirumba yagamba nti bano bannange kye baakoze akirabanga classic neo imperialism era agamba nti bano bwe batyo abalabanga ba racists era abalabanga ba colonialists abagezaako okuba nti nno era boogera mu kiti ekyo era n'agamba nti nno nti obubaka okuva mu BBC bo balaba oba ye kyamanyi nti abazungu balaba abaddugavu ng'abantu abali evil, abantu balabanga sitaani babalabanga abasiru era babalabanga abali inferior abatalina mugaso. Bwewaka bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa X era nga ye abalabanga abafuzi b'amatwale nti boogera mu kiti ekyo nti abaddugavu babalabanga abantu abali evil, abantu abali stupid, abali inferior. Muhoozi munnange bwe bubaka bwatadde ku mukutu gwe gwa X. Kakati awo ne twebuuza nti ebyo byonna nga bw'abyogere n'abiteeka eno sayidi eno kakati bwe tugamba nti equal to sayidi eyiye yeeriyo ki nti ye bantu banna abalaba atya, abalaba tebali inferior, abalaba tebali evil, abalaba tebali stupid kubanga okusinziira ku byayogera ate ndaba bisinga kino kubanga at least bano boogeddeko kale kakugee boogedde mu kiti ekyo nga ba imperialists naye kakati ye ayogedde ye okusinziira ku bya postings n'ebigambo byayogera buli kaseera bitegeeza ki. Kale era abantu munnange bwe batyo nga bamugamba nti kola kirungi bakola birungi byokka era n'ensi ejja kukwogerako oba ne balipooters bajja kuripootingako birungi byokka naye bw'okola ebitajjansa muganda wange tosuubirayo yadde ka credit yadde n'akamu mpatire muntu agenda creditinga bintu bya kigwagwa modvo. Bwe tugendako mu ggwanga erya Bungereza munnange si birungi yadde n'akamu eri omulamuzi Justice Mugambe ono nno bamusibye emyaka 6 n'emyezi 4 era munnange information gitufuna okuva wali mu Oxford Crown Court mu United Kingdom Ugandan High Court. Lydia Mugambe omulamuzi wa High Court wano e Uganda bw'atyo munnange asibiddwa emyaka 6 emyezi 4 era kye kibonerezo munnange ekyokuba nti nno yakukusa omukyala Munnayuganda n'amutwala mu ggwanga erya UK n'amukozesa ng'omuttu
gy'emisango gye bamuvunaana. Kale munnange ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogwokutatu omwaka ono gwennyini kooti bwetyo yakisanga yeesanga nga omulamuzi ono mugambe ali guilty emisango gimusinga egy'okuba nti munnange bw'atyo yamenya amateeka aga UK immigration laws era bw'atyo n'afacilitatinga mu ngeri y'oku exploitinga kugamba n'akwata omukyala n'amukukusa n'amutwala mu ggwanga erya Bungereza nga amututte amukozese ng'omuddu nga yafunamu era bw'atyo n'amukozesa ng'omuddu mbu yagatta n'okubeera ng'atiisatiisa witness omujulizi mbu yamutiisatiisa. Kakati munnange omulamuzi ono mugambe bwe batyo bamusalidde emyezi 18 kati emisango gye bamuvunaana kati omusango gusooka emyezi 18 omusango gusooka emisango ebiri emyezi 18 era nga emyaka 5 n'emyezi 6. Kakati awo mbu ku musango ogwokusatu n'abeera nga asibiddwa emyaka 3 ate ogwokuna n'abeera nga emyezi 10. Kakati ono munnange nti nga bamusalidde egyo gyonna nga bamusalidde mu misango egy'enjawulo nti tebamusiba nti asooka amaleko guno omusango bamusibe ate batandike ku musango omulala gyonna bagivugako currently babivugira wamu nti osavinga sentensi ya guno omusango n'eyaguli byonna batwalira wamu kati olwo ne bafunamu emyaka 6 n'emyezi 4 emyaka 6 n'emyezi 4. Kati bwe batyo ne bamusalira ate era ng'alina okusasula ssente omutwalo gumu 2,600 eza pawundi wano mu Uganda ze miliyoni 6 ziri mu miliyoni 6 era nga okusinziira kooti bwetyo etugamba nti mugambe kwe basinzidde okubeera nga bamusalira bwe batyo yalaga nti talinaawo kwejjusa tiyalagawo remorse ku kintu kye yali akoze era nti ye yalinga abulaminga victim mu court proceedings nga ye teyasobola kubeera ng'agamba bannange kyenakola kikyamu kirabika kyenakola kikyamu okuleka okubeera nga ye yedefendinga okugatta n'okutiisatiisa bo kye baatwala okuba nti yali proud okugamba nti yalina ne immunity okuva mu ggwanga lya Uganda. Kibi nnyo kubanga kati ffe wano tubitegeera bulala nnyo olw'ensonga nti kakati omuntu nga afacilitatinze okutwala omuntu e Bulaaya gwajje mu kyalo ng'era agenda kuba amuwaayo akasente kati ate bo abazungu nti guyinza okuba omukisa naye ate ogw'omuntu oba okuba ng'atandikira awo naye ate bo abazungu bakirabira ddala nti munnange kuba kukozesa muntu nga muddu kuba kukozesa muntu nga muddu nsonga ate yosanga omuliawo conditions yamufuniramu obugiye mu kyalo n'amutwala tiamuwa akalimu oba alabirira abaana nga bwati bwamusasula mpolampola. Kakati munnange si birungi yadde n'akamu newankubadde nga munnange wawaddewo section ey'Abannayuganda ebeera mu United Kingdom abagezezaako okubeera nga baprotestinga nga bagezaako okwekalakaasa wali ku Oxford Crown Court era nga tenaba kubeera ng'etuula oba kubeera nga basalira omulamuzi mugambe. Kakati munnange gavumenti ya Uganda gye buvuddeko waaliwo ddiiro gye baali baagala okubeera nga bakutula era nti yali underway ne UK bakolewo exchange bakole swap deal ey'aba prisoners. Kati ndowooza oba oli wange gye bamusalidde n'abeera prisoner kiba kitegeeza nti swap deal oba egenda kukola nti ye bamuleeta eno kati ne Uganda eweeyo beewaayo ne conditions endala ndowooza ze babeera bakoze ekyo bakkaanyizaako naye ate nga waliwo MP yali agamba nti ekyo tekyalikomye ku mugambe yekka wabula kyali bali kibeera extended ne ku mawanga amalala bannayuganda gye bali nga bali eyo mu nkomyo nti Uganda oba oli awo yandibaddeko
engeri gyekwasaganyamu enteesaganya bakolewo swap deal nti wabawo abantu abali eno Uganda babaweeyo bali babawe bano bwe bityo oba n'okutegeeragana mu ngeri endala okusinziira ku interests ez'ensi ez'enjawulo. Okay, munnange ebyo bwe bityo bibiri sigenda kubeera nga nsukkawo wano naye nga kitalo nnyo ekya Rajiv Ruparelia kitalo ddala ebisingawo tugenda kuba munnange tubimanya nga munnange tugenda okubeera nga tubifuna okuva eri famire eya Ruparelia akuume